omuwala yatoroka naye kati bamukutte. Ensonga ne yamukwasiza fena tetugirowoozanga nako. Naye nze kyendaba bino ebintu by'okutoloka kisinziira ani gw'otoloseeko na magezi ge gakola gatya. Omanyi nti bamukutte batya? Bamukutte nga bakozesa bayitira mu muntu amusindikira sente. Omuwala oyo bwe yali nga akyali mu contract babosi be baali bamusindikira sente. Kati ye bwe yadduse babosi be ne bakimanyi nti of course badduka ne bagenda abawala mudduka ne mugenda kukola. Era bakimanyi nti mubeera musindika sente. Kati bo kye baakoze baleseemu kwa akabanga ne bagenda mu system ya bank ne banoonyereza ku muntu oyo ya receivinganga sente z'oyo omuwala ng'akyali mu contract kwa bosi yali azisindika. Banka ne bafollowinga ne bafuna details z'omuntu kati amusindikira kati. Jukira bwe tuba tubasindikira sente batusaba ikama gye tuteekayo. Kati bagenze ne banoonyereza ikama ekyasindikira omuntu oyo sente. Ne bakomenkereza nga bakutte omulenzi. Omulenzi oyo yaba tutaate koyo amuwa sente ezo okuzisindika. So n'abasinga muzenga mungamba nti bukyanga natoloka mu contract. Receiver wange eyali receiving sente kati tebakyamukiriza ku receiving sente mu banka. Era mu system ya wano sente bwenzi wo omuntu ozitwalayo tekiriza musindikira sente. Ekyo kibaddewo ku bantu bangi nnyo. So awo boss waba yagenda ye na closing abo closing erinnya lyo muntu nali banning mu system ya banka zonna ekyo kisoboka. So no munnange nkuwa amagezi gwe yatoloka bono bango sindika sente. Fuba nnyo okulaba nti okyusiza omuntu gwe wali osindikira sente. Mukyuse kizo kwate kinaba kutuukako kuba nti ye gwe watoloka kwa yinzo kubanga tanaba kifaako. Naye bw'alifuna amagezi ago aba asobola okufuna ng'ayitira mu oyo akusindikira. Kati oyo akusindikira bwe bamukwata ne bamutwala ku police aba yina okuwaayo. So no munnange weegendereza obutafuna buzibu. Fuba nnyo okyuse omuntu gw'osindikira sente. At least funa kulinnya eddala.